Kabaka wa Buganda empologoma ya Buganda akomyewo ku butaka wabula ye General Muhoozi kaine orugaba avuddemu omwasi nkubuzaako gy'osinzidde webale nnyo subscribing sharing commenting agenda ku mutimbagano www.kampalamediatv.com oyongere okugoberera ensonga ez'omuzinzi ffe twongere okuweereza Kabaka wa Buganda ow'ekitiibwa Ronald Mutebi ow'okubiri Magulu Nnyondo Cuucu Nantawetwa Lukoma Ssaabasajja Nantabipingwa kyongedde okulabika nga kikakasibwa bassebo ne bannyabo nga wakomyewo ku butaka gye yali yagenda emitala w'amayanja ng'era kaakati mu ttaka lye ku information oba ku bubaka obuvudde ewa Katikkiro oba Kamalabyonna wa Buganda owa mu mbuga Charles Peter Mayiga agamba nti kaakano Ssaabasajja Kabaka amaze okulabika nga akomawo oluvannyuma lwa wiiki z'amaze okulabika nga akulungula woyogera eri mu mawanga g'abakyeruppe kakati ono of course yakomyewo mu kiro ekikeesa olw'omukaaga era nga mu kaseera kano nsobola okukutegeeza nti gyali atudde ku Namulondo oba oliawo agenda mu maaso okulabika nga avulumula enkasi okulamula Obuganda oteekeddwa okulabika nga okijjukira yagenda mu maaso okulabika nga akozesa ennyonyi eya Dutch National Airliner gy'osobola okuyita KLM bw'atyo n'agenda e Bugirimani okulabika nga afuna obujjanjabi n'okulabika nga bakebera ku mbeera y'obulamu bwe bweri okuva we yafuna ebirwaddero ebyagezaako kumuluma embiriizi gye buvuddeko era wano okufuluma kwe kwaviirako n'amazaalibwa ge okulabika nga gongezebwayo oba oliawo Katikkiro ge yagamba nti gagenda kulabika nga gabaayo omwezi guno gwe tuyingidde ogwokutaano n'olwekyo mbagirawo ayongedde okulabika nga twongera okutegeera nti ono teyakomye kulabika nga akoma mu Bugirimani wabula yagenze mu maaso okulabika nga asisinkana abakungu ab'enjawulo abavujjirira enteekateeka mu Bwakabaka obwa Buganda mu bitundu ebirala nga kw'ossa n'ebitundu ebya Netherlands era nga bassebo ne bannyabo yayongedde okulabika nga abakulu bonna abasisinkana wakati mu nteekateeka nnamutayike zigenda okulabika nga zikolebwa okutumbula ebintu ebyenjawulo oyogera wano mu Bwakabaka obwa Buganda oba mu Uganda okutwaliza awamu naye twongedde okulabika nga tukitegeera nti obulamu bwe bweyongedde okulabika nga bubeera bulungi nnyo nnyini ddala olw'abakugu ab'enjawulo abagenze mu maaso okulabika nga bamukolako okukakasiza ddala nga tewali kantu konna kagenda mu maaso okulabika nga kamuluma wabula okujjako eyo nsobola okutwalako mu nsonga eza General Muhoozi kaine orugaba ezongedde nazo okulabika nga zikwata wansi ne waggulu bassebo ne bannyabo ono musajja mukulu bw'avuddeyo n'akalambira n'ategeeza oba n'alaga oluuyi kwagwa n'ensonga bwe ziri we twogera ku kintu eky'amazaalibwa ge yatandika nga asaaga okulabika nga akola ebijaguzo eby'amazaalibwa g'emyaka 48 ebyaleetawo akasattiro wano ne wali era nga bassebo ne bannyabo buli gye bukya bino byongera kulabika nga biranda bifuuka byongera kulabika nga bikwata wansi ne waggulu ku mikolo egyayindira wali erugogo egyatandika egyabandula ebijaguzo bino nsobola okuvayo ne nkutegeeza nti no ebitundu ebyenjawulo bikyagenda mu maaso okulabika nga bikola amazaalibwa oba nga bikola obubaga bw'amazaalibwa ekintu ekyeyongedde okulabika nga kireetawo ebibuuzo bingi wakati ku bubaka bwayongedde okulabika nga ayisa mu tweet ye ku mukutu ogwa Twitter ono ategeezezza nti the birthday celebration of Team MK across Uganda will not cease when I declare them over. Otherwise, all supporters should remain fully mobilized. No one should disturb MK supporters nti ebijaguzo by'amazaalibwa gange tebiteekeddwa kulabika nga bikoma okutuuka lwe ndivayo ne nnangirira nti kaakano bikome era n'agamba nti tewali muntu yenna ateekeddwa kulabika nga ataataaganya ebijaguzo by'abantu bange abagenda mu maaso okulabika nga bampagira ono yayongeddeko I consider President ati Kaguta Museveni and President at Paul Kagame the best strategists that are ever lived. When Team MK wins power in this country kitegeeza musajja mukulu ono atunuulidde entebe ey'obwa pulezidenti era n'ayongera okukakasa nti kye tujja okutuukako our first act will be to increase the sports budget
njogera mu bigambo bye. Kale of course kino kireetawo ebibuuzo eby'amaanyi oyogera ku ludda olw'opposition oba n'oludda olwa NRM obanga bo bali ready okulabika nga musajja mukulu ono bamusapootinga wetwogera mu kalulu ka bonna akagenda obbindabinda mu mwaka gwa 2026. Kino kitegeeza embiranye eyongedde okulabika nga ejjawo y'amaanyi wakati mu opposition. Ensonga bwekitobe ziri nkugamba kola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting. Ffe twongere okulabika nga tukola okufeffeta okw'omuzinzi kwe weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV. Sigala ng'otugoberera.